mwe tubage musibe wa maduuka kati bo basanga bali abasajja batta mamero batta katonda wangu kukubaka bazi walinde bakuba amasasi tekiri mudaki ngane police eraba bulungi nnyo twabage musibeewo olina kukuba amasasi ne bakukuba misanatuku nga tebesisemu ate kati kino kintu kino ekyokuza abana Uganda kirimu emirundi emeka ebiri waliwo abana Uganda bebakomezzaawo wano nga kiri very sure bakuletedde byampapula naye kiri ekintu kila mugwira tebatwagala muki buli mugwira tebatwagala muki oba oyina empapula oba tozirina bizinesi z'abagwira zonna baziyingira bazitwala nga we muli mulaba nga bakuumibwako poliisi ebiyinza n'okupaakinga nga wali nga abannansi bakola nebawo obukuumi yongerako bebakwata babadde kaakati abantu 100 abo bawalabye tebaswana kukola batono nnyo tebaswana nakukola byalo by'abana Uganda bisatu South Africa ku bana Uganda abaliyo anti bayinza okuba bamu tebaagala kudda Uganda bajja kudda kitandika butandisi bajja kudda South Africa mu mpisa ez'obuntu bayina empisa era mubeera mu taxi n'ayimira nga yakayingira n'agamba sanibonani bafeetu kategeeza kyako nti musiibye mutya nno bassebo ne bannyabo mwenna kagamba kazi katuddiremu sanibonani bafeetu sabo nyizo sula kanziremu gwe bali bafumiseeko nga mulaba nze nange kennyini bakufumitako bulungi wali okoze eki kiro nali mazo parking nali mamero kintu kizibu nnyo okukola sente ku kyeyo n'ozikuŋŋaanya enkeera n'okeera n'olaba tanka nti eyo tanka nze nagikola ku kyeyo ku Uganda yaffe looya wange yajja n'angamba wano wootuuse nyina chance ekufulumya kati naye ngenda kuwa court order ng'ekola weeks 3 odemotereze empapula ne mugamba abasajja abatuwoni okutukuba until December nze banfulume nzire mu bo ne mugamba mukulu genda obukingira ennyonyi kale tuli live ku Mamero Media UG ku YouTube ate ne wano ku TikTok abali ku TikTok mugamba mutya kibakakatako okutapinga screen musharing ne live no ku repostinga because enembozi nze njirine essaawa eno nze njirina tewaliwo wantu walala wonna weri tebakulimba so tugenda kutambula mpola n'omusajja eyasimatuse tukiyita kyakawonawo okuva South Africa era kisoboka kawonawo okuva South Africa omusajja nze mulina essaawa eno agenda kuba atweyanjulira nze mumanyi naye agenda kuba atweyanjulira atulabe nga tutambulira bulungi mwenna abagyekuumiddeko kati nsaba mbulizeko ku bantu abatulaba tubalamusaako byonna gye mutulabira mwebale nnyo ku bantu muwaayo obudde bwammwe ne mutulaba ne batulaba mpozi erinnya manyiddwa nga Seruyange Julius naye abasinga bamanyi lya MC Julio omuyimbi agenda okuleeta Grammy Award nga talina hit kisoboka okay so kakati ekintu ekimu ku kiri ku mimwa gy'abantu ye South Africa batikka banna Uganda batikka buli mugwira gwe omu ku babaddeyo South Africa okusookera ddala omuntu okumukakasa nti obadde mu South Africa omazeyo bbanga ki ne wobadde owangaalira bw'oba tofuddeeyo n'omulimu gw'obadde okola South Africa ekibuzo ekisoose South Africa nagiyingira 29 kisoboka okuba nga mbadde ndi myaka 16 awo bwentyo South Africa nkoleddeko mu bitundu bingi omusajja abadde akyakola akyawoddalinga kakunywa aweweeze ku mumiro bwe kiri wano nga bagamba nteekemu filter yaki bannaye mugenda kulya filter aba mwagala mboozi mutugjeeko akajanja wamma tugende mu maaso kakati South Africa mpangaliddeko mu bibuga ebiwera ntusuubira mwesikoledde Cape Town Cape Town naye ebibuga ebirala byonna ebisigadde Durban
eyo yonna Eastern Cape, Pretoria, era nsembedde mu Joburg ne mu side ya Vaal. Ya Vaal. Yeah, Vaal. Vaal nayo state. Is a province. Province. Yeah. Kati sofa je emyaka emeka gyomazeeyo gwenga? Myaka 16 nga ntobera eyo. Ng'oli eyo okola ssente. Nga tugezaako okuyiyo ssente muzikoze ne mwavuwaza South Africa abatuuze ne bagana nedda muveeyo. South Africa tesobola kwavuwala. Eri nsi ntegeke. Gwe jangu ojjako ky'osobola ogende ebisigadde obibalekere. Ba South Africa nga tunaa kugenda ku kinyusi kyennyini bagamba ensonga lwaki beekyaye temusosola mirimu ate mukola emirimu nga gya ssente ntono ekireetera kampani ziri okumma bannansi emirimu ne bagiwa abagwira. Ekintu ekyo kituufu kubanga n'Omuganda agamba akajja obunaku keemanya. Ffe twategeera ennaku yaffe eyatutwala so ne tuwaayo emitima gyaffe n'amaanyi gaffe okulaba nga tukola kubanga ensi yaffe ffe yatukuza kukolerera bugagga naye ensi eri bo tebakolerera bugagga. Bakolerera ki? Bo bakolera lukya bakolera mmere ya leero. Bo tebalina stress mu byanfuna. Asobola okwebaka n'azuuka ssaawa za nyakasita abanga fridge erimu grocery w'ebyokulya byonna nga weebiri. So bo tebachungibwa ku mirimu kuba eri nsi abantu abalimu balinga balangira ate era n'oboba omuwasizza gwe omwami kikakatako okukola ssente bwe mugenda mu gundi nga bugenda mu Shoprite gw'olina okukwata akasero ojja ebintu eri era obiteekemu ate omala obisindike obitwale ku mmotoka. Yes. So eri ensi nga y'omukyala akumba bukumbi. So eri ensi kye batugamba nti ffe emirimu egijja buli gimu tugikola kubanga twamanya gye twava. N'ogenda ng'omanye ennaku ekututte. Ate era kino ekitutuuseeko ebintu bye mulaba abamu tubadde nga tubisuubira kubanga bizzenga byapeninga oluusi n'oluusi naye kino kibadde extra kisusse waliwo tuba tukimanyidde. Kati kirabika ekintu kino kaŋŋambe nti bakiplaningidde ndoza okumala emyaka nga okuva mu COVID nga baplaninga nti kiribaawo ne batatulaga. So kakati abatulaba basobola okuba nti balaba enjega egudde mu South Africa naye nze nagiyiseemu naye bagamba wali ekirungi wabaawo n'ekibi. Waliwo families kati nga zikuba ngoma wano mu Uganda. Waneeno mu Uganda? Yes. Lwaki ate? Kati awo wenjagala nkunnyonnyole. Lwaki genda nti waliwo families mu Uganda ezikuba engoma? Tulina bannaffe ababadde mu South Africa nga bw'oyogera nti ova Uganda ova kulabako kuba ewaka ozzeeyoko batugamba mutwala mutya ssente mu nfuufu muziyiwe muki mu nfuufu ng'ali 20 years mu South Africa ng'alabeyo waabwe yabakola ki yabeerabira yabajjako engalo. Kaakati kino ekitimba kyetu kye baasudde nga bagamba mu nnyanja mubeeramu bwe baavuba nga baliyita ssambo erikwata obugegge nerikwata ensumaki nerikwata ebyennyanja biri ebinene nerikwatamu ne bumukene baatusuulidde essambo. Kati essambo eyo ligenda okukomyawo baganda baffe bano wano kati family ezo zibadde ziba missinga abaana bagenda kulaba ku bataata baabwe be babadde baludde okulaba ku luno amaaso gabali muki mu ngalo balindirira kakasa bagenda balina okubalabako ate babeere basanyufu lwaki nti buli wabeera ekibi n'ekirungi kibaawo. Kati waliwo bannayuganda nga Uganda bagyesonyiwa babadde bazimbye eyo bawasirizza eyo nga gye baafula eddala nsi yaabwe. Kati nno va ku kuzimba nga n'ekizimbe takirina ng'ali mu bupangisa. Yes, zakola zaalya. Uganda yagyesonyiwa bwalifa. Kati ffe abadde bagamba nti bwe tujja tulaba
netujja netunyumyamu omanyi bw'oba ozze wano osipendinga z'olina kati bw'oddayo eri nokola bosisinkana bo ate bakyenywezeza bakola ki bali gumete noddamu n'osiiwuuka kati emboozi gye babanyumya wali mu kati balabe okitegedde badda Uganda sente muswala mu nfuufu kaakati batusuulidde essambo nabo balina okujja wabula ate nakyo ekirungi ekirala kyebakoze batuwadde ebyokuddamu eri abatubuuza omugabo munaye wabitegedde nti anti munaye nabadde nkola bwe nti batukomezaawo alya gwe bakomezaawo ng'eri talina era ajja kusigala nnyonnyola mboozi etya nti bannaye batukomezaawo embeera mwagikoze eki tebanzikiriza kusooka kutuuka waka mu motoka zange kakati Julio njaga tugendeko ku mboozi esinga okulumya bannayuganda omutwe gye bandyagadde okumanya South Africa yakedde nefulumya abantu bagende bave mu nsi zaabwe deadline yabadde waggulu ennaku z'omwezi 3 kati leero lumu nalabyeko ku CNN ng'ekiri eyo kitokota kakati gwe watuusa otya okubeera ng'ofuluma nga tokomyewo na gavumenti tutandikiraawo kakati muganda wange n'abatulaba be South Africa mbalamusizaako ono Julio wammwe mubadde mugawulira musajja bamukwata musajja bakola kikituufu mwali talimu baali bakwata kati ebintu ebitandika omusajja oyo yatandika ebintu ebyo bwali bubinja bw'abantu bwali bubina nga mulimu abantu nga bana nga muga mbadde mbalaba beesibye ebyoyo mabega bagenda naye nga bo kye bakola babadde bakola nga kye bagamba nti bakola status yaabwe kiki ekiddako nga bajja mu kafonga wano ne bakolawo kayos bo ne bakwata video kati ne bazitambuza emitimbagano kati mabegaawo kibadde nga tekiina serious nnyo nga musajja ajja ne bakola kabakozeko awo nakwata video n'agenda mugende mudde wammwe biki nga balinga basindika warning otyo kaakati bonna kugambye wali emabega nekiki kino kyali kitegeke batandikanga okusindika privates police nga tebali mu byambalo nga abamu tebali mu byambalo ng'emmotoka bazitadde mu bifo nga moolo eyo bw'ogiraba tugenda ku moolo emmotoka zipaakinga nnyingi kati nga batagitinga omwo ate omugwira mu nsi engwira batumanyi okuva ku ntambula batumanyi okuva ku nnyambala batumanyi ne mu njogera olulimi ne bwoba olwogera olwabwe nga nze lwe lunkoledde ssente lwe lumpeereredde abaana kitegedde bakumanya nti gwe oli mugwira bakikola batya ndi mu kutambula butambuzi ne bamanya nti siri mu South Africa kati nga nze tosobola kuntuma mu Nigeria wano mu Uganda nambula obamanye entambula mbamanye entambula mbamanye embuuza mbamanye enjogera accent yonna ngimanyi kaakati nfe basookera essambo lyasookera ku ffe kati ng'ekintu kye baateekawo baabawa etteeka nti mukwate abantu kasikisi mugwira ebyokulaba empapula z'ennamu oba nfu si mulimo gwammwe okitegedde si mulimo gwabaki kati ffe ne tugwa mu bapoliisi abo nze nga nze Julio benagwamu kati bwe mbagwamu nali nnyina okufollowinga protocol kati nga tonna tutwala wali njagala kumanya yasettinga ba private police eno nga bazizenga ba private gavumenti oba gavumenti kiba kikwekweto bo buli muyingira weekend babadde nga basettinga buli bwe muba muyingira weekend nga bwemugamba nti tugenda kuyingira weekend lunaku lwakuna oba Friday nga bajja ate bugamalo ge tufuna galaga gavumenti tekina mukwano tebakulimba nze nafollowinze protocol yenna era omukulembeze abadde ajja ku TV owe South Africa Ramaphosa n'ayogera abange mukuume emirembe ebitabakwatako mu birekere enforcement ne police naye ng'ate ekiri mu bakulembeze b'ebyalo baba wadda omulimu gubagamba nti gwe woolaba omugwira musongeko police ejja kukola ki ejja kumukwata meanwhile nti babadde tebatwagala physically nga batugamba n'otugamba omuntu agamba nagamba mwe muli bagwira batugita bakwerekwere those are kwerekweres tebatuwa kitiibwa eri no bwasa omukazi
ng'akuyinamu abaana ng'era bakuyita daddy ng'akulukamya nga taata musobogana akantu aka katono nnyo n'agamba toweerabira nti this is not your country. Omukazi sobola okukola anytime ne bakutikka ate ng'era akisobola omuyinamu abaana omaze naye ebbanga era ne mu bannaffe bangi baba kukunudde mu mayumba nga abaana basigala bakaaba basigala na maama gwe n'ogenda omukwerekwere omugwira byonna n'oleka awo sente z'oba olina ku akawunti kakati okumanya eri ensi yatutandika covid okuva mu covid wonna lwaki batutandika ekintu ekyo batugamba tewakyali ku visitingira nga bugamba nti ngenze ku immigration ku renewing mpapula zange batugamba nti muyina kulinuwalingira under online abagwira ne batuwa ezo gundi apps zaabwe zetulina okugendako no visitinga n'obawandikira naye ng'osobola okuwandiika emyezi 10 nga tebali kye bakuzeemu oyagala kulinew empapula zaggwako mu mbeera eyo tusangiddemu nga banka eteekako kakavieti ku ssente zo empingu bazisiba n'olwana ofisinga ebipapula ebyo birenewing ne bigaana kati bwe twatandika okutambulira mu mbeera eyo ne bateekawo embeera egamba nti tujja kubongerayo emyezi okulaba nga tutereeza sisitimu yaffe ekola ku bitambula byammwe ng'abagwira etutambula emyaka egyo okuva mu covid era ebintu by'abannayuganda byonna ebisinzo ebitambula byabwe papula zaabwe okufa zatandikira muki mu covid kati sente ezo sobola zifuna era ne mu mabanka kati bwe balaba erinnya nti Kaseekende mu banka eyo akawunti bajja bagisiba ne sente ne zisigalako yes ebizibu bibadde bingi njagala otutwale wali bakukutte aba private officers bakukutte kati bwe bakukwata lwaki bo abantu kyegamba nti gavumenti ekintu kino badde yakibala ogenda kufeesinga kooti empapula zo bajja kuzitwala baziyitabye okuyitabya kyekiriwa kwe kuzitwala mu department ekola ku mpapula ezo ekola nga bagamba immigration oba home affair babagambe bajja komyawo report after 2 weeks naye nga gwoli muki munda naye kye balina nti 2 weeks empapula zo bwe ziba ku system nga namu babadde bakola ki bakuta era bakuzza mu kooti ne bagamba empapula zino nki namu ne bakutookola ki ofulume kati gwe omaze ebbanga ki kati nze namazeeyo weeks 3 mukomera n'ennaku 6 mukyala wo yakukyalirako asinayo mukyala nze tolinayo mukyala sinayo mukyala abannayuganda abamu bakukyalirako abamanya nti okwatiddwa kaakati ate enjege ebadde mu kintu kyekkomera nga bakusibye nga bwe abaganda baffe bangi nga yandibadde asobola okukyalira naye nga kyoyitamu kyakola ki kyayitamu era walinga ku prison bateekawo nti omuntu ajja okukyalira alina okujja n'empapula nga zikola ki nga ziri valid kati weesanga ng'omuntu eyandibadde akyalirwa abantu nga 4 ofunyeeko omu ng'ate naye wakusasulira okujjaawo kuba bannayuganda bonna badde mu kwekweka era bakyali mu kwekweka kutya babadde mu mayumba ne bakizuula bo bennyini bagamba nti omanyi gavumenti kino ekintu ekirimu ne bagamba nti no bwe tuba tugoberera batambula ate waliyo abali mu maki mu mayumba kati ne bagamba tujja kulumba ddo tuddo ng'oli tayagala kufuluma kati bwe baggulawo ne wabawo akukweka kibawalizibwa okuyingira batandikira ku Land Road ne bamugamba wano osuzaawo abantu bameka nti weebati abagwira bali bameka nti nyina abagwira 3 balina empapula nti mubabuuze nze gwange gwakubasuza ogwe gwakola ki kubasuza kati lobo oli awo nga baabano ate nga muganda wange bw'oba oli tebakugamba nti jjayo engatto gy'osinga okwagala nga bw'oba oli bwe bakwata kaakati mukyo
tukyali ku bano baganda baffe be baleeta oba ffe abaakomyewo naye muganda wange Mamero amakomera ga South Africa gajjudde ki bannayuganda bagwira bajjudde kati bannayuganda baliyo nga bameka sofa abali mu makomera mu makomera nze bwe nalabye ekitono ennyo nga tubaze kitono ndowooza nga ng'emitwalo 8 bayinza okuba nga bali mu makomera bannayuganda emitwalo 8 kubanga South Africa ina province 9 naye kibaita province oba nkugambe nti South Africa erimu nga Uganda 3 eba nnene kati ina province 9 kati one province ayinza okubeera mu police station nga 15 oba 2 kati ng'omwo mwonna bwogenda okufefeta bannayuganda mwebali abakwatiddwa kati neweesanga nga ffe tukyali ku bano batugamba abajja be mulaba naye waliyo abali mu makomera tuwe ku mboozi y'ekkomera njagala abantu abatulaba abaana abantu bali 8 ne video tujja giteekayo eri fulu bagirabe bulungi abatasobodde kugiraba kati tuwe ku mboozi y'ekkomera baakuyisa batya baakunyigiriza baakutulugunya kikyembeera kyeyaliwo Uganda balabako ne bewalekayo okubuulira abatulaba ekkomera lisigala ki komera lwakuba nti ebisiŋŋanamu nti Uganda tesobola kufaanana South Africa esigala esingako kubanga eri waliwo ekkomera gye badde bakutwala kuba kati bw'ova mu kkomera mu sseero gye bakwatiddemu bakukyajinga oluvannyuma lwa 48 hours zennaku 2 awo n'ogenda ku kooti kati bw'ogenda mu kooti ne bakusomera omusango kati bakusomera omusango omulamuzi kwolwo ayina kuwa limandi tebakuwa beyiro tebakuwa atalina mpapula tebakuwa beyiro ate empapula tozirina osaba beyiro kuki nze omanyise nze bansomera gwange gwali gwa immigrant immigrant si empapula zange tezaali valid lwaki nava wano na visa juzi omwaka guno oguwedde nagenda na visa bwe ntukogenda na visa neggwako netandika okusubmitting online nga tewali kikola ki siddibwamu nenvuga kalamba ffe bino tuzze tubiraba tubimanyi kati nembeera nga nange bwe nabalaga empapula zange visa nga yaggwako nga nyina kufeesinga lo then ne banzizaayo wiiki 2 nenjogera ne lawyer wange nakola ku bisigadde kuba wiiki ezo 2 obeerayo munda mu prison olwo todda ku poliisi ogenda ku prison obeera ku limandi bw'omala ne bakukomyawo n'ofuna justice era ensi eyo erina kyekola kati omulamuzi oyo bano balooya ne police tutor bamanyi protocol nga bw'atambula bakugamba nti bw'onoogamba nti empapula zo weetaaga justice okuzinyonyola kigenda kutwalira emyezi ng'ena ng'oli muki mukomera naye bw'ogamba omulamuzi nti ebintu tobirina n'opleadinga guilty kijja kwanguyira nnyo abadde agenda okumala emyezi egiti oba 3 oba 4 ogenda kutwala wiiki 2 bakole ku bintu byo bakutwale kati bakuwe justice ogende gy'olina okugibwa ogende ku nnyonyi sebo eri emitendera gye South Africa nabo boyina tiketi yo nga sente nzirina olina ezikuzzaayo nga bakutte olina kusooka kufeesinga protocol waabwe kuba South Africa eyina ekitundu weekuumira nga bakumaze system ya kooti ewedde bayina we bakuleeta wosanga buli nsi alimu abagwira bonna we bali bayitawo lindera kakati awo wenasanga kati lindera esangibwa mu kibuga ki eri mu Johannesburg wenasanga ensi n'ensi ba Bangladeshi, ba Somalia, ba Nigeria, ba Mozambiki, ba Zimbabwe, ba Kenya, ba Uganda, ba Brazil, bonao motoka tezikuwa Mamero motoka zisomba abantu bebaleeta okuyiwaawo kisegeza wanene nnyo wanene walinga eka ziwerawo eka 2 babaleeta kati wasanga abantu nga mulinga bameka watuukira nze bwe natuukawo gyaliwo emitwalo nga 15. My goodness. Ate okumya South Africa yamalayo. Fena tulya. Baba we ne yakatuuka kati.
ekyuma kiri wali kikuba akawunga kyuma kyekikagoya kyuma buli kintu kyebafumba wali kyuma kyekikikola enva ate ekimanya South Africa yamalayo emmere yawa tewali bijanjaalo tewali kya era ziriko ennaku nti enkyankoko loli nnyama gova ku musibe gwe bawa akawunga ne bakuwa toosi z'omugaati 2 ne bakuwa eryenvu ne bakuteerako ne apple ate ne bateekawo ne extra juice woyagalira okunywa ku juice planned musibe babayisanga okero bayo twali ba plan wali okero yasaba minute maid ku court kakati ebyo byonna ngo bimaze awantu awo lwaki nti ngamba South Africa yanjawulo mu bintu ebimu bakumirawo emitwalo n'emitwalo gy'abantu naye nga weebaka mwebaka mutya wenje badde njagala okumanyaawo mwebaka mutya oba kati embeera y'egundi eye kuzaayo ku ssomero batera buddeeka dekas yes temwebaka wansi kuliko n'omufaliso inchi 4 owaye n'okwebika mwebika ne bakuwa blanketi 2 okimanyi bannayuganda bangi baagala bagende babasibirekeeyo ewantu gyokera okulya ng'ate olya bulungi mulima ogenda kulimirani olunaku oba kusibira awofunira justice ogula tiketi yo wezzeeka kuba fensi yaffe Uganda nowe bakukwata ng'omaze byonna protocol awedde tewali justice egenda kutikisa nsi eyo South Africa bwekomyewo Uganda eyo bwe bakuteeka awo ogwo olina okwejjawo lwaki ensi yaffe eno tekyalina mu gundi relationship ya kudipotinga bannayuganda baleeta eno teina gwe olina okwekwatira mu nsawo ne weekomyawo ewaka naye ate waliwo bannaffe waliwo nakiwulidde awo we nabeereddewo nti obwezaawo emyezi 4 ku 5 ku 6 gavumenti ekutabuti eyeeri South Africa eddamu neekuta neekuwa chance n'oddamu mu nsi enoddamu nobeera mu nsi esegeza kati waliwo babasibira ogambye ekifo bakiyita batya bakita lindera kati wabeera mu lindera obeera nga ali mu busibe oli mu no man's land naye nga oli planned musibe yes so awantu babalekera n'amasimu ne mubeera nago amasimu tabagakuwa naye era essimu nga bumanyi ogisabayo n'obeerako nabe olutuuka wali essimu bazikuggyako buli kimu ky'owulira kisobola okuwa connection naye wali nga omanyisa ekiyite yaawe ekolagana n'abasibe boogamba nti bano baluddewo mukola omukwano wali si buyeekera amulina omukwano era bajja n'ekiro ne bakuleeta kyoyagala ebweru oba wa ssente kati n'amasimu mwegali amatini n'amanene kati nosobola okuconnectinga n'abewaka naye nga buli kintu kyokwatako kya ssente olina okubaamu n'akasente naye bakwata olinamu ssente mu nsawo ssente zaaliwo tebazikuggyako ssente zo tebazikuggyako kati tebazikuggyako batya buli transfer gye bakuwa n'ebiwajja nabyo ogenda nabyo buli gye bakuwa buli kyebakwata naye maama waneeno ogenda bakukwata leero ekiro enkeera ssente zo ziba zaabuzedde kisoboka neeri waliwo nga ku police station abantu emboozi baginyumirwa baabo bantu 10 n'omu bali mu kulaba ku police station ezo ezimu era waliyo emivuyo egyo naye kyenjagala okugamba nti eri omusibe anaaba bulungi omusibe ayingira zi toilet z'amazzi munda asula bulungi blanket bazooza buli kimu ne mwebaka kati oyo yayise mu process y'obusibe kati otuuka awo omwana n'akugamba nze nja kuguma kambeerewo mumalewo emyezi gyange 6 bamale bakutodde mu nsi naye nakyo okkuta kiriko akakwakkulizo bw'obanga tolina musango gwonna gwe wazza emabega n'oba wagumala bamala kukusiba yawe ebbanga lyeyongeramu bakebera mu likodi naye obeera clean bakuddamu ne bakuta mangu kati bwe bakuta okusa ku mbeera bweri n'oddayo mu bantu bali abakwata bakola ki kati buli wobeera ate abantu abasinga tebategeera mateeka wegenderezanga nnyo omulamuzi ebigambo ebyo byayogera omulamuzi agenda ayogera nti okwatiddwa musango guno nti
penalty yo ebadde yakusiba emyaka 5 naye nga bweri first offense yo tugenda kusiba emyezi emeka 3 oba okusasula fine ya mitwalo 2 age Uganda kakati n'ogamba kati nze okudda eri nebake mu prison na 2 age Uganda naye n'agamba nti bw'oliddamu okukwatibwa mu offense eno oligenda direct ku kibonerezo kya myaka emeka emyaka emeka 5 kati bw'olwo kubeera kufuluma byo biri biba biwandiikiddwa ku record kati aboddamu ne bakwata ne bakuzza awantu awo mu kooti weewamu nga bakuggyako ebigalo nga record zikola ki nga zivaayo kyova olula nti gundi ne bweba wiiki emu ne bweba wiiki eki ayya nze kuba lawyer wange yajja n'angamba wano wootuuse nyina chance ekufulumya kati naye ngenda kuwa court order ng'ekola weeks 3 odemotereze empapula ne mugamba abasajja abatuwoninga okutukuba until December nze banfulume nzire mu bo ne mugamba mukulu genda obuukingira ennyonyi era ne nkubira mukyala wange wano mu dakiika yagibuukingira wano gundi nakaseru mukyala wange yagibuukinga era n'ayogera ne immigration nemuwa obudde mwabagiteeka n'agiteeka ku WhatsApp y'abakulu aba South Africa era ne bampita ne bangamba tiketi yo etuuse ya Uganda Air ogenda sawa bweziti kakati nno Mamero okumanya ensi eyo tesaada bakufulumya ne bakuwa ebintu byo kati nze najja ndi gundi najja n'ensawo zange 3 nasobola okola zigula buguzi basooka kuddayo nasobola atoddayo Mamero ddawa Mamero gate zobuuka wali okutuuka wozo okunkyalira obuuka gate 10 bo bakuuma kyekyo Katonda wange kati buli gate gy'okuuma mulimu abantu abalimu buli gate gy'ogendako eyina ensonga lwaki otuuseewo Mamero wali bakutaka ku kompyuta naye kusoma obulwadde buli kimu bw'olina buli kimu nga tolina kyoyogedde wali njagala nkubuulire bakugamba jjamu buli lugoye lwonna oyimidde ku scale wali n'okikola nga weebali balaba kompyuta n'ekaaba kati lwaki bakuggisaamu engoye ng'ate oli muntu mukulu owange ojja kubagamba nti mwankutte nnyina obulwadde bwange bwe buti omusajja akusoma buli kimu nagamba olina tatu nga wakayingira ati ezo geeti zenkugamba okay era ne bakugamba nti ng'oli wano ewaffe wetukuumidde muntu ki eweewammwe gwe tukubira essimu like ofudde n'omuwaayo kati awo sibyakusaaga so awo weewasemba nga badde bakutte naye nga abaana eri mu South Africa mu kiseera kino kyetulimu abaana bali mu mbeera si nnungi kubanga lwaki gwe bw'ogaana kati okwewaayo n'ogamba kangende ku nnyonyi kuba twebaza his excellence yatuwadde ennyonyi batusindikidde ennyonyi baganda baffe mawulire si mabi wabasoose okudda obawulizaako batuuse oba tebannatuuka balabika abamu batuuse bagenda tuuka leero tebannatuuka obwedda n'abamu baleka batuuse eggula balaba leero banawudde nti abasooka batuuka ku makya ga leero era twebaza obukulembeze mu South Africa nga bwenagamba chairman waffe Kibombo mu Pretoria awo n'akakiiko ke wamu ne ambassador waffe bakola omulimu gw'amaanyi ennyo eri Abannayuganda enda kubazza nabo bachairman bammwe bo basigalayo basigalayo lwaki bo sibagwira kakati abo abasajja kati nga bwegamba nti waliwo stage ezogamba nti abo tubasuubira okubeeramu kati lwaki tebabalwanirira ne musigala mu nsi eyo nga mukola ssente kakati ekigambo kye bayita obukulembeze kikuwa enkizo nnene nnyo nga oba osobola okutuula n'ambasada omusajja gwe betwogerako batuula n'ambasada waffe ambasada we Uganda mu South Africa era twebaza ambasada waffe akoze emirembe mingi nnyo atukuŋŋaanyiza n'omwami Kibombo oyo n'akakiiko kaabwe kakuŋŋaanyiza nnyo Abannayuganda okulaba nga tubaako kye tukola twekulaakulanya naye kino ekyokukola empapula guba mulimu gwe ng'omuki anti kyembadde mbuuza n'abaliko ndooza kye bandyagadde okumanya singa nga bwe mulina obukulembeze ba Kibombo baani
kuba that is ndoza Ugandan community in South Africa. In South Africa, yes. Singa bekolamu omulimu. Ne babogererayo ne mubeera secured ne musigalawo nga mukola nga muine ekiba identifying nti enseno mugirimu mu mateeka tebasobola kukikola baba kigezaako ne balemererwa. Tewali kye batakoze. Naye kino ate kati kino kintu kino ekyokuza abana Uganda kirimu emirundi emeka? 2. Waliwo abana Uganda be bakomezzaawo wano. Nga kiri very sure bakuletedde byampapula. Naye kiri ekintu kira mugwira tebatwagala muki? Buli mugwira tebatwagala muki? Oba oyina empapula oba tozirina. Business z'abagwira zonna baziyingira bazitwala nga we muli mulaba nga bakuumibwako poliisi ebiyinza n'okupaakinga nga wali nga abannansi bakola ne bawo obukuumi be bakwata babikwata ne babitwala ku poliisi oba biba byabwe. Kakati South Africa be bantu abasinga okwagala ebintu eby'obwereere. Bo bakimanyi munnyo nga bakoze chaos ne poliisi terina kyesobola kukola. Baba weddembe lingi. Balina eddembe lingi. Poliisi ejja netuuka naye nga kati ekiri mu South Africa kikulemesa nti ekyalo ekyo kwe baba bakoledde ekintu ekyo nga bw'owulira nti abataka abakukkiriza Mamero okole mu poliisi eyo abaana baabwe bali mu kukola looting. Ontegedde? Kaakati bo bamanya n'obudde mwe bagenda okukolera ne bamanya n'essaawa ze bajja okujja ku ground babenga abataasa. Okitegedde? Ate era naffe mu Bannayuganda tufuna amasimu buli ekigenda okutukolebwako era okuva muki? Mu poliisi. Batugamba ne bagamba bannaaye bagenda kola kati ekiddo mwegendereze ku nsonga bweti nebweti. Naye kino Mamero kyavudde nti tebalina mpapula. Kyobulagaye bakipulaninga kati bakusibira edduuka lyo mubadde okola ne bagamba teriggulwa ewiiki oba ogenda kulya ki? Tewali. Lwaki balisiba bakuwa ensonga? Babagambye mmwe tubagaye musibe w'amaduuka. Kati bw'obasanga bali abasajja batta Mamero batta. Katonda wangu kukuba akabazi wali ne bakuba amasasi tekiri mu dakiika. Nga ne poliisi eraba. Bulungi nnyo twabagaye musibeewo. Olina kukuba amasasi. Ne bakukuba. Misanattuku. Nga tebeesiseemu. Poliisi nejjawo omulambo. Ne bakiriininga ekyo nakigwa bali batidde babagwira babiri wali batidde babagwira 6 nga ne tebalina musango. Bannaye kati Bannayuganda kuba nalabye gavumenti bwe yabaddeyo ewa lipooti eggulo ku Bannayuganda abeewandiisizza okudda babadde omuwendo nga guweze 1200. Tugusuubira okuba nti guyinza okweyongerako oba okusigala kali tokateeka mu kamera eno kali akacupa oba tugusuubira okubeera either okweyongerako Mamero neera tugusuubira okweyongerako kati Mamero abantu 1000 mugusuubira okweyongerako babadde 1200 kaakati abantu 1000 abo bwalabye tebasobola kukola batono nnyo tebasobola nakukola byalo by'Abannayuganda bisatu South Africa ku Bannayuganda abaliyo. Anti bayinza okuba abamu tebaagala kudda Uganda. Bajja kudda kitandika butandisi. Bajja kudda okeetonyeke gwake. Bali abantu basalawo okukola kintu kati ate ekituzinza okumalamu amaanyi. Ndabye oba ye muwala wa Zuma agambye tubagamba naku za mwezi 3 kati buli Lwakuna every week tugenda kuba tukola match zino n'okugoba abagwira. Muwala wa Zuma okutuuka mu December. Kakati Mamero wasibyewo wali osasulawo okukolera osasula Land Road bamugambye tetwagala bagwira wano era ajja kujja ebintu babijjemu ekiro bamenyewo osenga business yewe oli mu nyumba ne mu nyumba bakugambe vaayo sivaayo Land Road waawo oswa naye akugambe wano tetwagala bagwira babagaye mu dde wammwe ogenda kubeerawo tosobola era ogenda kusiba oddeeka. I'm getting concerned awalo bannaffe abawangalire South Africa nga faces zaabwe zirabikidde nnyo mu bya politics. Abantu badde bakootinga nnyo maybe tumanyi faces abantu babiri okuli Muganda waffe Umaru Kisekka ne Dogo Nation. Abantu abo omanyiganye nabo obalabyeko bambadde mbeera mu bitundu byanjawulo.
abantu abatera kubalaba just nga tuzze mu mizannyo ng'egyo twali omupiira biki naye kye njagala okwogera nti sisuubira nti abantu banadda bo gavumenti ejjabbawo obukuumi kyemanyi eye South Africa kyemanyi era kubanga ne bwe tubeera nnyo mu gundi ezo nga tu meetings si kyangu kulaba Bumalo Kisekka si kyangu kulaba Dogo Nation nedda tebatera kulabika bana bampisa nnyo eyo ate eri bampisa nnyo ne bwe tumulaba nga zenga bwati najja ku kisaawa baserebu nnyo baserebu nnyo daira muba mulabye ng'abayimbi muba ng'abalabye abayimbi bulungi nnyo era batambula mu kisaawa kati nagenda nga atuwubirako ngeno bwe muddamu engalo ne zivuga basajja b'amaanyi haishuwa basajja b'amaanyi kati wabeeredde bw'ati muffe kyemmanyi nti aba akimanyi bulungi nnyo nti kyalina okusooka okwenyweza bw'aba waliwo abamunoonya oba bamwagala abamu yena okuba ng'alina network so eyo abo bo sisobola kubaako ne kyemboogerako nti mbamanyi balabika lumu ne mummwe balabika lumu namulabako lumu mu kisaawe lumu mu kisaawe ne tumukubira ne mu ngalo oyo mwenna mubakubira mu ngalo muyimirira ne mukuba mu ngalo yes tubakubira mu ngalo ate ali mawali naye ali eyo mpozi naye gyali 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 abasajja wamma bonna wenda baboogeza maanyi kalwaki mwe temwase kiwalinga gundi yammwe nga Bumalo Kisekka anti munnange olaba ebintu bino bisiŋŋana waliwo abalina empapula zempapula ezikkirizibwa ensi okubeeramu naye nga ffe tulina empapula zetwakimayo okubeera bulungi ebintu ebyo bisiŋŋana bikikola ki ate ne bali bayinza okuba bawaayo ensonga zaabwe nga ziyimiridde ku kye bayita political asylum byotamanyi ne basooka ne beenyweza ne bakola emisingi naye kati nze Julius n'okuŋŋamba nti ŋŋende nninde baŋŋambye nsimbe layini okumala essaawa 6 ndi mu layini ninza empapula olwo olunaku luba nti oba ndulabanga oba mba nafiiriddwa ndowooza eri okukola ffe okukola eri twakufuula ekyo part of obulamu bwaffe nomumanye ennaku nti twajja wano ekyatuleeta kukola mbadde nkunyonyola Mamero kintu kizibu nnyo okukola ssente ku kyeyo n'ozikuŋŋaanya enkeera n'okeera n'olaba tanka nti eyo tanka nze nagikola ku kyeyo ku Uganda yaffe mwe tuli okitegeera kakati nze South Africa endeze bulungi ate nembeera nti Mukama nyambye nembeerako bwe neebaka n'abaana bange basoma n'emikwano nfunyeeyo olwaleero era ennaku yange mwenjikaabira mbeera mu kayumba kange mu sofa zange nga ndowooza ekikola ki ekiddako singa nali nzijanga wano nga mpangisa apartment kati naliyingidde apartment yange ng'ogenda mu bbaala waliwo ne mu splashinga ssente abasama bayingiddewo kaakati n'abasama tuyingiddewo naye kaakati nakati ate tuzze abasama bagenda bazza lwampaka kati bangi kati tuli bangi tuli baki kati emotoka wazireseeyo zonna kati ani agenda ozivuga lwaki wabagambye nti kokimeyo emotoka zo kaakati waliwo plan zetukola ngaffe abaana b'abantu naye waliwo ne Katonda plan ze zakola ki zakola Mamero bw'oyingiramu omuzimu gw'ekyeyo kwanguyite muzimu buli lunaku oba olowooza nti awo tewalikoma naye Katonda bwakusesema n'akujja South Africa awo ng'oli mulamu eby'emmotoka temuli eby'emmotoka temuli abamu bafudde my God waliwo bannaganda be basse mwebali be basse nga mulimu b'omanyiko mikwano gyo ba just nabalabye nga babalanga ku mikutu gyaffe ono bamutta nga bano abeegugunga be babakubye abeegugunga be babakubye kakati nno babadde basalako ekiro ne bajja ekiro jjukira ebintu abasajja abo olaba bakukwatya misana ku street n'ofuna obuzibu obw'amaanyi naye kati balamu nga bazze kiro kiba kirala ekitegeeza
sitole ya Palaso gye yanyumya yali ntuufu. Palaso jjukira lwe yafuna obuzibu South Africa. Njukira bulungi asooka akole live ng'alina ekizimbe mwali ekikadde oba kyali kya ssomero ne yeekubira endulu naye abantu bava ne bagamba ali mu katemba. Waliyo kositole wagiwulirako ko? Nagiwulira. Teyali mu katemba. Byali bituufu naye kirabika okuba nti obulamu bw'abaserebu abantu bagenda ne olina njogera bwogezi kino soogera ku muyimbi. Kati obulamu bw'abaserebu omuntu ayinza okuva eno nga serebu. Kati ate n'oyingira tugambe n'oyingira mu kifo nga ekisanyukirwamu. Kati ng'abalala tebakumanyi nti gwe oli ki? Oli star. Kati kati ensonga eyatuuka kwani? Ku Palaso. Kati ate feeri yaga bamugobanga mugwira kisoboka kati feeri abanauganda kye tulina kankubuli na kino Abanigeria batano n'omupoliisi ow'emmundu abalemwa Abanauganda 20 akavubuka kalina akasobo nabona kabaddusa nayo kubye Bannayuganda kupanga no. Sokodde mu statement yogambe mbuki Abanigeria batano n'ow'emmundu ayinza obbale mu bajjawo naye ffe Abanauganda 20 akavubuka aka South Africa nekechangana kasino kakola kati tolabawo n'ogwo kakati amutuukako ngera kyekyo bana abamutwala kasagundi zatandika ne bayita gye bakola ki alina be yali nabo bati mu period emu gye yabeererayo ndowooza waliyo kaleera kwekalakasanga kuno kisobokera ddala Sky Soldier ngamba ki bana Sky Soldier nja kukubira ogiro nninda mu konsooke mmalize interview ngenda kukubira kisobokera ddala start abanabuga abanagana nga muli batitizi tuli batitizi nnyo ne South Africa mwatwalayo butitizi bwammwe mu bujjeno ne mu butwala fe engeri ensi yaffe eno gye yatukuza obutabeera nnyo bantu bali violent tebagala kulaba muntu ng'alumwa tetumanyi n'akasogo okakwata n'oganyinza okakufumita n'omusajja omufeetu n'akakuggyako n'akakufumita kuba gwe tokufumita nko muntu Munnayuganda weekalakasa n'akasogo Munnayuganda tinyinza okufumita kafumita gwe oli akakuggyako n'akakufumita bulungi nnyo Bannayuganda tuli batitiizi nnyo feeri tetuli mu mbeera eyo kati nno ne poliisi emanyi n'otujulira nagamba Ugandans no Ugandans yes ebbanga lebamaze nga babalaba nga batulaba bagamba abo si bazziba misango babamanyidde mu bufere akoko simanyi naye si mmwe basangoma abasangoma si basawa Abaganda abe batunda kompyuta nedda baba abasangoma guno zali be yakolanga ne gundi ono omugenzi bamuyita ani ono yafa Ivan Semwanga basooka mu busangoma obusawo Obuganda nga omu abeera mu gundi omulala ne yeekweka eno ebbali ayogera nga bajjajja naye kati balina mu ebifo muyinza okugamba nti babeerayo oba byebyanyiiza abanankani bano okutuuka okubakuba wabanga nti mwabbanga aba South Africa nga muyita mu ebyo sima bajjajja simanya ki bali abantu buli abaga tutwala emirimu gyabwe ate bo bajjajja nabo omwana akomenti nze wano n'agamba nti ono agamba ejjajja yatukuza ekyejo ategeeza jjajja Museveni ono n'agamba nti especially people in Central bali abatitiizi mu Central wano tuli batitiizi nnyo nzera nkugambye nga bwe nkikunyonyodde nali nkirabyeko nga tupakinze kabalaza amamotoka tuga parkings muli baserebu muli basitamu tuva kola mujoga tujoga music akaba akasajja ne kajja kamu aka naye abasajja twali kama amamotoka gafu kagamba kati mwali mukakoze eki mwali mulekalekanyiza music nedda kali kalina gwe kaagala mumwe abali awo nkugambye muffe bajja ne batukwata omuntu ne bamutwala ne bamuchunya tandika ebikonde ne bikaaba nga bamuchunya nga buli omwana onya waayita ibannange ekitali ku Nigeria ne muteetaasaako yadde batono munne ne mudduka ne muleka munnammwe ne bamukubira fete tuli tugamba oba kiyite ntya like waliwo ekintu kye bayita like oba okukwatira wamu oba bwe nandikiyise kati okukwatira wamu kutuuka nga tuteesezza nti lero tatujjaawo naye eri
Afafagana muntu gwomanyi byakusaba. Ne mudde ebbali. Ne tudde ebbali tusooka tulaba. Ne baba bwe tulaba nti kiyitiridde. Ne mujja. Oli bwagira munaguma nga nange nkola ki? Ne tusooka kukola ki? Bannayuganda omuntu omu nga namuvubuka n'abadduse emisinde nga muli 20. Katonda wange. Bali abasajja bamanyi. Bakambwe. Ova ku muntu agenda okufumita ecupa n'amalo gyekuba. Agenda kufumita gwe n'amalo gyuka pa! Neyatika n'asigaza akatundu n'akunoonya. Ebeebo. Gwe nga busibangu. Bali mu kufumita akaso. Mu dakiika ezi bakumaze. Mamero osobola okukulaba walinga nzijja nkula ninga bakufumise bubiri nga simanyi. Tulaba musayi guyika nga bakumaze ate ng'ojja kufa. Kuba bali enkuba gye bakakubamu. Kakambwe. Na kati waliwo Munnayuganda gwe baali bafumiseeko nga mulaba. Nze nange kennyini. Bakufumitako. Bulungi. Wali okoze eki? Kiro nali mazo parking emmotoka. Kati nga wengi parkinga nali nakava e Uganda wano. Kati nga nagenda okusanga nga muganda wange bwe twali tubeera nga yakyusa ennyumba naye nga ennyumba gye twafuna terina parking. Kati nga nyina muganda wange omulala ayina parking. Kati ngamba kangene parking eri emmotoka esuleeri. Then wano ninyewo akaki boda. Nga bwagala ninyewo ka boda. Kati ku stage kwe nagenda bwe bakankubira. Ku stage we nagenda bwe bankubira akaso. Naye okumanya nti ndi ku Katonda. Bana bankubira mugira mulindako. Ngenda baddira. Nensonga ogamba nti nze nebaza Katonda. Waliwo ebintu bye sasa kyagala kuzanyiramu. Wakati Mamero ffe tusubira sajja bakulu. Omwana wange omukulu agenda mu 21 years. Kati waliwo ebintu by'oweesonyiwa. Nogana kyo kankireke. Kati nze mbadde sikya meeting bubalaza. Emwinayo we mu meeting ku bubalaza. Yes. Nze si meeting bubalaza. Olonyuka ku mulimo ngenda waka. Kakati bwe nalaba embeera eyo, embeera neŋŋamba wano n'omuntu saawa yonna afa. Abaka kufumita wakambe. Bakanfumita wa. Wawona wali omukozi eki. Bakusaba simu. Baba amasimu South Africa. Abantu abafiide ku masimu bayitirivu. Bannange. Kati nze kyaka nkubisa ku lwawo kuba essimu yali mu jacket nyina ogijjayo. Kati n'asooka nteekamu 1 or 2 kano. Ne mugwe wayisala wano we wali essimu. Nga yagala simu yokka akuleke. Bade my South Africa yakula ddayo level tebagiriiko. Olaba kati ne kye bayitanga bannange aba South Africa nabo muswaza. Ne simu ebusimu. Kati va ku simu. Kunosala omuntu olw'essimu. Va ku simu. Tulinayo taxi. Taxi zeeri tezibeera mu kondakita. Sente muziweereza kuva mabega. Paka wa driver. Mpaka ku seati ey'okubiri ono mu maaso yakwata sente. Naye kubuleko nga bwoga kubuzeeko siringi 2. Emmotoka ejja kuyimirira bagipaakinge mu luguudo wakati babuuza ani abuzizza 2. Kasita obanga gwe akaso kasobola okukulira awo. Awo wennyini kuba abakyasinza okubeera violent n'obutemu ba taxi driver. Abane mundu mu mmotoka. Wa taxi kennyini yagiyimiriza n'avaayo. Yennyini. N'abagamba sente zange. Ne bakuttira awo lwa siringi 2. Obadde oyagala kubba. Ne beeyongerayo. Tezibamu kondakita. Muzisolooza ziyita bweziti ne zijja. Owagundi nogaba wano 2 mujjeko. Nakirabako ekigali ekintu ekyo. Naye kiteeke wano ewaffe. Wano wezituukira wano kwono ow'oku mulyango. Abanga agenda okufuka olukiuka tadda. Aba yayiseemu dda. Abanga nalabako akantu kaali mu muzigiti. Baali balina ekintu kye basonda. Kati omusiraamu emabega n'aweereza akeegi. Akeetaano. Nga ayagala balance. Ye ataddeko 5. Kati bagenda okusoma sente zisondeddwawo. Wasondeddwawo bali bazisonda emitwalo 15. Kati n'abagamba emitwalo tulinawo 8. N'agamba eri mpeereza egyange eki. Aweereza 5. Kyokka alaba eri basoma 8. Waliwo ezaabulira wakati awo. Waliwo omusiraamu eyasibuuka empisa. Abantu abo nakalaba ku internet. N'atwala ekizike.
Abantu yate mbaya mu bintu ebimu. Ne kati ate nga eyina amazima. South Africa mu mpisa ez'obuntu. Bayina empisa. Era mubeera mu taxi n'ayimira nga yakayingira n'agamba sanibonani bafeetu. Kategeeza kyako nti musiibye mutya nno bassebo ne bannyabo. Mwenna. Kazi katuddiremu. Sanibonani bafeetu. Sabo nyinzo sula okanziremu gumu. Sanibonani bafeetu. Sani nobani bafeetu. Kati empisa yo bagirina. South Africa olinnya taxi nga mutudde ne muyingira omusajja wa myaka 5 ng'ebifo biweddewo omuvubuka n'asituka ku ntebe ye n'agiwa omuntu ono omukulu. Ye n'ayimirira. Tebakwata excess. Kitera okubeerawo n'olaba nga maama ayingidde bamugye ku kkubo ali wabi n'ayingira ng'oyite bamugaye nti owaaye situka maama atuule. Ogenda okulaba ng'asituka. Yeetuminkiriza yeewadde obuvunaanyizibwa n'asituka mpola. Kati waliwo ebintu ebimu bye batusinga bingi. Kuba wano sisobola kumanya nti nasasudde 10,000 zange 2 nvuba tuva mu paaka oyingidde mbunze nsituke. Kati eri waliwo ebintu bye batusinga mu mpisa. Bannaye so aba wano tukyaliko naye bali tugenda beerekereza abali ku YouTube tusigale wano kubali ku TikTok. Akagamba akatalekeka bali tujja funa episode endala. Tujja funa episode endala because bingi bye tulina okwogera ku South Africa. Kati akagamba ko ngambe akatalekeka. Nyongera okwebaza njagala kwebaza bambi mukulembeze w'eggwanga eyawulidde omulanga. Mu butuufu abantu b'emmanga wali tubadde bubi. Era n'enjongera okugamba sente zemukola mbadde muziteekawo lwaki mugaa nti mubadde bubi. Mamero atonga embaga katalekeka kati zomaye buli kyombuuza njagala nkunyonyole mbulungi bwakyo. Njagala nkunyonyole naffe no tuli bubi. Kati sente zembadde mukola mbadde muziteekawo. Mamero kankubuulire sente z'okukyeyo tebakugambayo nti waliyo omuntu asobola okutereka n'ogamba nti batono nnyo mu abo gw'ogamba nti ku akawunti asobola okuterekako obukadde 10. Asigadde bazigulamu bakazi na kunywa mwenge. Kizibu eri naffe bantu ebintu byeri nabyo otuuka n'olaba nga kati nga ffe buli ssente gy'okola ebeerako ne weegenda. Kuba kati gwe maama gwe taata gwezo oyinza okuba ozirabako wezigenze. Ne kati walobe wagambye eri yafuulirayo ddala ensi yaleeta. Ate abo naye abatalina omuntu yasalawo aleke ye ensi ye. Episode tujja gyeyongeza akatalekeka. Tusibule bali tusigaze. Mbasaba mwongere okusabira nnyo baganda baffe abakyali wansi awe South Africa. Ebintu si birungi nga ate tetumanyi ddi bigenda kuteerera naye olw'essaala zammwe abantu musabire famire z'abaganda bamwe. Nze navuddeyo n'abalala bayinza okuba bajja naye mubasabire okulaba nga bakomawo nga balamu. Bakomewo nga balamu. N'obeera wano osobola okulya ku paapaali osobola okusaba ekikajjo naye eri teri gy'okisaba. Buli kimu kya ssente. Ate bakuggaliddewo bakusibidde mu nnyumba enkomerero tujja kufa stress abala tufe enjala abamu beetuge. So n'olwekyo tusaba n'obuyambi obw'enjawulo obulala era babungere bayambe Abannayuganda. Abakyala bakyali bangi nnyo naddala Bannaganda baffe abali ku Azulu Natal mu Durban bo baakoseddwa nnyo. Kale abali wano katubate Mukama abatukuumire. Omukulu abadde bamuyita MC Julio musajja muyimbi nga bwe nnakugambye naye nga abadde awangaalira South Africa. Actually ye muyimbi agenda okusooka okuleeta Grammy Award nga talina hit. Agenda osooka ogireeta nga talina hit. Kino ekyokuva e South Africa ndooza kigenda kumuwa akadde kangi afokasinga ennyo ku music we ekitono akiyimuse buto. Nawulidde mbu yesterday wabaddeko mu rehearsals oba leero n'enkya ndooza njagendako gyakolera rehearsals mubalageko tulabe oba yeeyiiya oba teyeeyiiya. Omanyi kwano ku Mamero Media tukolera bantu. So yeeyo mumuwagire mugende ku TikTok ye okozesa manyi ki ku TikTok MC Julio mumunoonyeeko abali MC Julio UG mumunoonyeeko ku TikTok mumufollowing. Nandyagadde okukyazaako ko ne ku TikTok like
tuwa abantu ku kibozi ng'oli mu account yo nendowooza tonnafuna bantu bakuleeteramu video wezaako abantu bameka nasemba nga ndi mu bantu 4,000 awo osobola ekibozi tujja funa akadde atukikube we nabeera free atulabe abantu tubawe ku store abayongera okumanya maybe ndode lwakubiri ndowooza ku Friday jja kubaawo ne Friday naye ekivvulu ekya Abitex ekya comedy kya Friday ku Friday tezigenda kubeera nnya I think so kuba leero lumu leero lwakusatu Gwechobo manya nti lwa mukaaga lugenda ba lwa mukaaga gwechobo manya omudiporting omuyina omudiporting plan deporter nza mulina order way from South Africa omukulu bamuyita MC Julio UG mumunoonyeko bannaye musiibe bulungi abali awo mweraba